الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهديه إلى يوم الدين. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله حق التقوى، واعلم أن الله تبارك وتعالى أمرنا بتقواه. يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أخيرا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اهدنا واهد بنا وجعلنا من الهداة المهتدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. amatenda amalungi ennyo era amajjuvu ennyo agataliimu bukendeevu bwonna kabwira obubi bwonna daiman wa abada, ebiseera byonna era ebbanga lyonna lubeerera ga Allah subhanahu wa ta'ala. Oyo Allah tabaraka wa ta'ala akyatuwadde ekyengera ekyobulamu. Tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala olw'ebyengera ebingi ennyo byatugabirira zahiratan wa batina. Allah subhanahu wa ta'ala ebirungi byatuwa, waliwo bye tulabako n'amaaso gaffe na bingi tusobola kubeera nga tubiraba. Tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala, tufeeyo okubeera nga tubisiima era n'okubeera nga tubyebaza. Muntu yenna buli lwasiima ne yeebaza ebirungi Allah byamukolera, Allah subhanahu wa ta'ala yamulagaanisa okubeera nga amwongera. Saate omuntu yenna buli lwagaana okusiima n'okubeera nga yeebaza Allah subhanahu wa ta'ala, owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala saufa yu'adhibuhu adhaban shadida, ajja kubeera nga amuvunaana era ajja kubeera nga amubonereza adhaban shadida, n'ebibonerezo ebiruma. Idhan ibadallah, abanga abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala, tuwefubeko era twerwaneko, tubeeremu abo abasiima era abeebaza ebirungi Allah subhanahu wa ta'ala byatugabirira era ebirungi Allah tabaraka wa ta'ala byatukolera. Ensonga ey'okubiri nejjukiza nga nammwe sibaleseeyo okubeeramu abo abatya ennyo Allah subhanahu wa ta'ala mu bwennyini bw'okubeera nga tumutya. Tutye Allah subhanahu wa ta'ala fi sirri wal alan, mu kyama ne mu lwato. Tutye Allah subhanahu wa ta'ala laylan wa nahara. Tutye Allah subhanahu wa ta'ala mu budde bwaffe obw'emisana n'obudde bwaffe obw'ekiro. Omuntu yenna bw'atya Allah subhanahu wa ta'ala mu bigambo bye, Allah tabaraka wa ta'ala saufa yu'tihi ajran azima. Allah subhanahu wa ta'ala wakumuwa era wakumusasula empeera nga nnene olw'okubeera nga amutidde, olw'okubeera nti yeefubyeko, tayogera okuggyako Allah byasiima, takola okuggyako Allah byayagala. Kitegeeza nti omuntu oyo bw'abeeramu abo abatya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubeera nga amuwa empeera nga nnene olw'okubeera nti yeefubyeko era yeerwanyeeko, n'abeeramu abo abatya Allah subhanahu wa ta'ala mu butuufu era mu bwennyini bw'okubeera nga amutya. Idhan ibadallah, abanga abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala, tufeeyo okutya ennyo Allah subhanahu wa ta'ala mu bwennyini bw'okubeera nga tumutya.
musaba Allah subhanahu wa ta'ala asse ebyengera bino okusaasira kwe ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam alladhi ja'ana bil huda oyo gwe yatutumira gwe yatusindikira najja n'obulungamu wa diini lhaqu n'eddiini ey'amazima n'agisomesa n'aginnyonnyola watarakana ala almahajjati albayda lairuha kanahariha la yazigu illa hariqu alayhi salatu wassalam n'abeera nga yatuleka ku bunnyonnyofu n'abeera nga atulaza amazima nga mazima la yazigu anha illa hariq teri ayinza kuva ku ddiini busiraamu okuggyako mwana wattu oyo omuntu yenna agenda okuba nga azikirira kasita obeera nga eddiini busiraamu ogivaako kasita obeera nga oleseewo okuluŋŋamizibwa ku mbaka alayhi salatu wassalam kimanye nti Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubeera nga akubonereza era ajja kubeera nga akuvunaana. Darusu yaffe olwaleero tuli mu nnaku z'omwezi 14 omwezi ogwa Dhulqida oba ogwa Dhulqaada omwaka 1445 omwaka guno gwe tulimu gwe mwaka ogw'obusiraamu omwezi gwe tulimu mwezi gwa 11 oguddirira omwezi ogusembayo mu myezi egy'obusiraamu gumu ku myezi 3 egya hijja kubanga hijja ina emyezi 3 okuli omwezi ogwa Shawwal n'omwezi ogwa Dhulqaada guno gwennyini gwe tulimu wamu n'omwezi ogwa Dhulhajji ennaku naddala 10 ezisooka ku mwezi ogwo ogwa Dhulhajji saate era guno omwezi gwe tulimu gumu ku myezi 4 egy'emizizo Allah subhanahu wa ta'ala gyatugamba nti minha arba'atu hurum. Allah subhanahu wa ta'ala wemala otugamba nti omuwendo gw'emyezi egimanyiddwa giri emyezi 12 Allah yagamba nti mulimu emyezi 4 nga gye emyezi egyo gya mizizo n'agamba nti fala tadhlimu fihinna anfusakum tikabatandanga ne mweryazaamaanizaamu emyoyo gyammwe mu myezi egyo mwana wattu egy'emizizo. Idhan ibadallah abanga abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala buli omu muffe yeefubeko yerwaneko okubeera nti gino emyezi mwana wattu ogiwa enkizo yaagyo ogikoleremu ebigenda okubeera nga bikugasa bweba sola gisaali naddala mu jamaa faayo okusaddaaka faayo okusoma Qur'an faayo okusiibako oleme kuba mu abo beeryazaamaanya. saate engeri ey'okubiri engeri gy'omuntu gy'ayinza okwekolako obulyazaamaanya ye mudde okubeera nga ajjumbira okubeera ng'akola amazambi wamu n'okubeera ng'akola ebyonoono weerwaneko weefubeeko olabe nga mwana wattu oleka ebyonoono oleka amazambi tosobya toyonoona kubanga buli zambi lyokolera mu mwezi ogw'omuzizo mwana wattu ddene era lizitowa era Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubeera nga akuvunaana era n'ekiwonzo Allah kyajja okuwa kijja kubanga kinene. Idhan ibadallah abanga abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala tukimanye nti omwezi gwe tulimu gumu ku myezi egy'emizizo Allah tugambye nti fala tadhlimu fihinna anfusakum tekabatanda ne mweryazaamaanizaamu emyoyo gyammwe. Mukkirize waliwo wano akagambo kenjegadde olwaleero okubanga tukaguzaawo darusu yaffe oba ebigambo bino nga tunnaba kwongera ku musomo gwaffe. Waliwo abantu mulimu ebikolwa nga Allah subhanahu wa ta'ala yabitugaana. Allah subhanahu wa ta'ala yatugaana bye bayita ebidagaladagala n'atugaana ebitamiiza ebigwa mu kkowe eryo nga sigala nga simanya enjaga n'ebigwa mu kkowe eryo mwenge. Allah subhanahu wa ta'ala mu busiraamu yabituziyizaako era omusiraamu takkirizibwa kunywa mwenge yadde okubeera nga agulagirira omuntu yenna. Oli azza akubuuza nti owange wano bagutundawa nga nti abo obuukaaga amaduuka 3 ewaddako waliwo ebbaala genda awo tokkirizibwa era kyonoono kinene ky'obeera okoze. ne bw'osanga mwana wattu agusindika ng'ali kasozi amenye kanoga naye omuddu ono nandibadde muyambako nsindike era tokkirizibwa kubeera nga mwana wattu omuyambako. Lwaki? Kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yagutugaana ale n'atugamba nti wataawanu ala albirri wattaqwa. Obusiraamu okuyambagana yeesi gyekiri era ne muntu tukkirizibwa tuyambagane naye Allah atugambye nti wataawanu ala albirri wattaqwa muyambagane ku nsonga ezirimu okukola obulungi n'okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah n'atugaana n'atuziyiza n'agamba nti wala taawanu ala alithmi waludwan temuyambagananga kubeera nga muzza emisango n'okubeera nga mulumbagana ensalosalo za Allah subhanahu wa ta'ala. Kitegeeza nti mu kino mwana wate tuyambagana. So abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala waliwo okubanga mukwano gwo waliwo okubanga wootudde we bagunywera. Naye obugambo buno bugamba omwalimu yagambye wano tambihan okubeera nti okulabula warning
okukulabula oba warning giyite warning nga bw'otera okulaba mwana wattu ebikomera by'abantu abamu bamanyi obiterako obupande okukulabula nti munda waliyo embwa ne baga nti kabidde enja embwa zikola ki gyeziri wegendereze kitegeeza nti bakulabula kati nawano omwalimu agamba tambihani okukulabula kyekyakulabulako yagamba nti aljurusu ma almudkhan okutuula n'omuntu akozesa ebidagaladagala okutuula n'omuntu mwana wattu anywa omwenge oba njaga oba segereti oba n'ebigwa mu kkowa eryo agamba nti haram kiri haramu tekikkirizibwa eri buli musiraamu yenna okutuula n'omuntu mwana wattu akozesa enjaga oba akozesa mwana wattu ebitamiiza n'agamba nti wayajibu alaika kikakatako wayajibu alaika kiba kyatteeka gy'oli okubeera nga wayajibu alaika shar'an kikakatako gy'oli mu mateeka ag'obusiraamu mu nnamula y'obusiraamu okubeera nga mufaraktuhu obeera nga mwana wattu omwawukanako oba obadde oli mu bataano n'akoleeza akayaga ke n'akoleeza segereti we oba n'ayisikayo mwana wattu ecupa y'omwenge obusiraamu bugamba nti oteekwa okwawukana n'omuntu oyo obeere ng'omuviira inkaana yudkhan bijambika liannaka in lam tufariquhu fa anta tu'tabaru muawwidan lahu fi fi'li alharam mwana wattu bw'obeera ng'oganye okwawukana naye n'ogaana okuva waali naawe ojja kubalibwa nti omuyambyeko era omuwagidde mu kubeera ng'akola ekikolwa ekiri haramu ekitakkirizibwa eyo pointi emu esooka tugambye nti omusiraamu tokkirizibwa kiri haramu ku ggwe okutuula n'omuntu akozesa ebidagaladagala oba mwana wattu ali mu kunywa segereti we oba enjaga ye beera nga mwana wattu omwawukanako eyo nsonga emu ensonga ey'okubiri agamba nti qala الشيخ محمد بن صالح العثيمين شيخ عثيمين الله مساسره يقام أنت الدخان حرام لأدلة العامة على تحريمه وقوز مانا واتوي سيجارة وقوز سنجاغا نيبي ومكويريو يقام أنت بيري حرام مبسلام بزيزبوا بياغانبوا والواب جلسوا بجانغ ببنا على تحريمه وقبير أنت مانا واتو بزيزبوا كتياغا أنت فإذا صال إلى جنبك مدخن وأراد أن يدخن فأنصأه أولا باللطف والرفق يقام أنت bw'obanga olina omuddu akuliraanye n'ayagala okuba nti afuuyirawo oli sigala oba mwana wattu enjaga oba ebigwa mu kkowa eri oba mwenge yagamba nti ekisooka ky'oteekeddwa okukola ekisooka fansaahu beera ng'omuwabula beera ng'omugambako mu ŋŋamba esinga okubanga mwana wattu ŋŋonvu mu ŋŋambako esinga okubanga nnogeti munnange tonywa era abiteekawo ebigambo bino n'agamba nti qul lahu mugambe ya akhi muganda wange ya akhi owange muganda wange omugambo temugambe nti hatha haram wala yahillu alaika ekyo ekikolwa kyoyagala okukola ekyokufuuwa sigala oba ekyokunywa omwenge kiri haram wala yahillu laka era tekikukkirizibwako tekiri halaali ku ggwe okubeera ng'okikola agamba omwalimu nti bw'oba omugambyeko n'omuwabula abeere ng'akivaako yagamba nti fa in lam yantahi bw'abanga takivuddeeko anishurbi addukhan okubeera nti mwana wattu alekayo okunywa sigala we oba ebitamiiza ebirala falwajibu alaika ekiba ekyobwetteeka ku ggwe omwalimu agamba nti antufariquhu liqawlihi taala kwekubeera nti omwawukanako kwekubeera ng'ova wooli olwa aya eno owesiibwa allah subhanahu wa taala atugamba nti waqad nazzala alaikum fi lkitabi an idha sami'tum ayati llah yukfaru biha wa yastahzahu biha Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti yassa mu Qur'an ngeri abaddu babanga basomeddwa babanga babuliddwa amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala ekisooka Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti baba babulidde ekisooka yukfaru biha bagakafuwalira bagawakanya bagakafuwalira bagajemera Allah subhanahu wa ta'ala agamba ekisooka ekyokubiri n'agamba nti wayustahza'u biha ne bagazanyirako ne bagatwalanga mwana wattu ekitagasa ne bagatwalanga ebyokusaaga wakati omuntu afuuwa sigala nga mubusenga nti tonywa sigala alina eddala sigala oyo ng'era mwana wattu bw'ogenda ku maduuka abamutunda batimbangawo ebipande kati bakyabitimba naye ebipande okuwako ekigambo kigamba it's harmful to your health mwana wattu wa bulabe nnyo wa
mutawaana eri obulamu bwo naye kyewunyisa era omuddu n'asigala ng'amugula ne bakubako edda bateekako n'ekifaananyi ekiraga nti sigala ono akosa amawugwe g'omuntu naye osanga omuddu nga mwana wattu akyamugula era ng'akyamunywa so kyabulabe so nga alayhi salatu wassalam yatugamba nti la dalala wala dilala fi lislam mu busiraamu tokkirizibwa gwe kennyini kwesuula mu buzibu yadde okubusuulamu omulala olaba ensonga yonna ng'egenda kukosa tokozesa ebidagaladagala kikkosa gwe kennyini ne bw'oliraana buliraanyaafuwa sigala omukka guno mubi era gugenda kuba nga gukkosa olw'okubeera nti naawe ogusikako ne gukuyingira kitegeeza nti omusiraamu mu ngeri y'okubeera nti okuuma eddiini yo ekyokubi naawe okuuma obulamu bwo nga gwe omuntu oteekeddwa okuba nga omwawukanako kuba Allah subhanahu wa ta'ala agambye nti wabuli amata ga Allah baddu bagazannyira bagawakanya ekyokubi ne bagazannyisa Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti fala taqudu ma'ahum hatta yakhudu fi hadithi ghayr Allah yagamba nti beera ng'okola ki totuula nabo tobeera we bali okutuusa nga bakyusizza ne bawa amata ga Allah ekitiibwa ne badda ne ku mboozi endala ko oluusi oyinza okutuula wootudde ng'abantu bali mu kujereka buddiini busiraamu era obusiraamu era nga bajereka busiraamu bajereka Qur'an Allah atugaanye okubanga tutuulawo Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti paka nga bakyusizzaamu bwe babanga tebakyusizzaamu n'osigala ng'okyatudde we bali we banywera enjega n'ebirala Allah yagamba nti innakum idhan mithluhum nabwe ekito kimanye bumanya nti mwinammwe mukola mutya mwana wattu innakum idhan mithluhum muba mukola mutya muba mubafaanaganira ddala oba tolina njawulo n'abo abajerega obusiraamu n'abo abanywa sigala so kyekigambo kyenjagadde olwaleero okubanga biidhinillah nkikulembeza ku kigambo ky'okubeera nti abanywa sigala n'osaasira abavubuka abafu abasiraamu n'abasajja bakulu abasiraamu abawoomerwa omupiira bagunyumirwa newe bagulabira nga mwana wattu emmeeza zeetooloddwa mwenge newe batudde n'olaba sula nga naye atudde bala bagenze mu comedy store naye ng'ecupa z'omwenge bwezikola zitya bwe zibayitamu wano batudde wano wali emmeeza eddako eriko mwenge ekyo kiziyizibwa alayhi salatu wasalaga nti man kana yuminu billah wal yawmil akhir omuntu akkiriza Allah n'olunaku lw'enkomero fala yajlis ala almaida tatuulanga mwana wattu ku mmeeza yonna oba mu kifo kyonna dala alayhi alkhamr nga kyetooloddwa mwenge kyebunguliddwa mwenge kyeza nti omusiraamu ekifo ekirimu omwenge toyina kyokyagaza toyina mwana wattu kyonoonyaayo beera ng'okyesonyiwa naye abaddu batuulayo abakyala n'obukaaya bwabwe abaami n'enkofiira zaabwe n'obalaba bali mu bibanda naye ng'ekifo kyonna kyetooloddwa mwenge ono bwagunywa ono ye ali wano ali bize nti alaba mupiira subhanallah era abamu okakana basikirizibwa okakana atandika mpola nga naye tunaye tunywa naye okakana ye atandika mpola n'atesitinga kokananga naye atandise okunywa so twewale embeera ezo obusiraamu bwebeera nga mwana watto butuziyiza era n'okubanga butugaana dakika zaffe esigadde twongereze ku darusu yaffe omusomo gugamba nti aqwalun wa af'alun waladat fiha ujurun azima ebimu ku bigambo n'ebikolwa waladat fiha ujurun azima ebijiddeko empeera nga nnene okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala waliwo ebigambo ng'omuddu bw'abyekwatako obirabanga bigambo ng'oyinza obinyooma naye biriko empeera nga nnene toteekeddwa kubanga obinyooma waliwo ebikolwa nga mwana wattu naye bwe bityo biriko empeera nga nnene okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala by'osobola okukola byekwateko obikole maaso ga Allah ofune empeera ennene kuba empeera zino ozeetaaga era obulungi buno obwetaaga tobeeranga mwana wattu obusaagisa beera ng'ofaayo gye buli obeerenga mwana wattu weerwanako okole darusu yaffe yayita twakoma ku kikolwa namba 76 omwali mu namba 76 yagamba nti qadhimul ghaib okubeera nti ofuga obusungu bwo ekimu ku bikolwa nga kiriko empeera nga nnene ye muntu okufuga obusungu baganda bange tewaliwo atanyiiga tewaliwo gwe batanyiiza naye ekinaddako ogenda kweyisa otya ng'onyiize kyo nti alayhi salatu wassalam yagamba nti laisa shadidu bisura tayitibwa wamaanyi tayitibwa kirimaanyi bisura lwakubeera nti asobola okusamba esambagere lwakubeera nti asobola okukuba ekikonde yamukubye ekikonde n'amuyiwa amanyi yamukubye n'amugjamu eriiso la si kye bayita ow'amaanyi yagamba nti innama shadidu naye ayitibwa ow'amaanyi alladhi yamliku nafsahu inda alghadab yaga nti yoyo asobola okufuga omutima gwe mu kaseera ng'anyiize jjukira obusungu butuma ebintu bingi naye asobola
okwekontrolinga mu kaseera ng'osu onyigiziddwa bakutawaanyiza bakusobezza noga nti naye omwana ono mumukolere ki naye omuntu ono mumukolere ki ng'oluusi wandikasusa ekigambo nga kinene noga nti Allah saba Allah nsaasire naye amusaasire twagamba nti abantu kulembera balongoofu emu ku nfuga gye baafugangamu obusungu kwe kubeera nti ensonga ezaanireese obusungu tebaazitwalanga kinene baaziwewulanga baazitwalanga mwana wattu kitono nnyo kitono twalaba ekyokulabirako sahaba ayitibwa Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala bwe yali mwana wattu nga ali bwe yali sahaba yetu Umar radiyallahu anhu Umar bin Abdul Aziz rahimahullah bwe yali nga ali mu hijja mukulembeze w'Abasiraamu kati aba atambula mwana wattu n'abaako bwe yali nnyanga yali yeebase ng'omuntu naye bw'ayinza okulinnya mutambula muli ng'olwali walaba wali mu buhayise mutambula muli bangi ono alinnya oli n'akulinnya n'omukyukira kati ono bwe yamulinnyako ono yali yeebase n'amugamba nti amajinunu anta oli mulalu wakibuuza mukulembeze wa Busiraamu aliko n'amukuuma batambula amubuuza nti amajinunu anta oli mulalu bwe yakimugamba ono n'amugamba nti siri mulalu kati yali akuuma oyinza bita escort yali amukuuma bodyguard namugamba nti mukama wange omusajja akuyita ati omulalu ndeka mukoleko namugamba nti muleke kino kibadde kibuuzo abadde abuuza amanyi oba ndi mulalu naye kati mugambe siri mulalu kiwedde tewaliwo kirala bw'okimanyi nti olwaleero ekyo ekigambo abantu mukisinziirako n'osanga boda nga zipaakinze n'osanga mwana wattu ng'emmotoka zipaakinze ku kkubo kiki ono lwaki ampisa omulalu alabye enkuba mayinja ne bayomba kigambo ekyo kyokka oba omulala yamugamba nti otegeera olina amagezi yamugamba nti olina amagezi muba tukulembera olina mugamba nti aninamu akatonotono ensonga ewedde nefe olwalo tusinziira ku ekyo mwana wattu omuntu n'ayomba n'abeera nga mwana wattu yenna azimbye n'atandika okkuba so ekimu ku byebbeeyi omusiraamu byateeka okwekwatako kwe kubeera nti afuga obusungu bwe era okufuga obusungu kitendo mu bitendo by'abantu abagenda okuyingira ejjana ya Allah subhanahu wa ta'ala so tuyitibwa Ali Imran Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti wal afina anin nas wal qadimin al ghayb Allah yagamba nti n'aba bafuga obusungu bwabwe n'abasonyiwa abantu n'agamba nti wallahu yuhibbu al muhsinin Allah galanya abantu abalongoosa aya ezo twazoogerako ne tulaba ekyokulabirako eky'omuvubuka eky'omukozi eyali aweereza boosi we either baga nti yali akutte ekyomo nga kya bbeeyi n'akisuwa ne kigwa ne kyatika boosi n'anyiiga oba kyatema boosi olugalo boosi n'anyiiga kati wanyiiga omukozi n'amusomera aya ezo emu ku nfuga gye baafugangamu obusungu kumusomera tteeka lya Allah subhanahu wa ta'ala Qur'ani ne bamusomera Qur'an nga yenna akyuka ne babanga gwe bayiyeeko amazzi nakkakkana nti asomye aya Allah agamba ki khudhil afwa kusonyiwa nti nsonyiwe nkusonyiye n'amusonyiwa oyinza okuba olina mukyala weewaka subhanallah omukyala oyo nojja mwana wattu n'obeera ng'okoze oti omunyiizizza omukyala nojja obeera ng'omusobezza subhanallah najja akusomera etteeka lya Allah naga nti mwami munnange taata Afsa Allah agamba nti khudhil afwa kola ki sonyiwa omwana wati wote wononyiza nga gonsomera Qur'an naye abantu kulembera bamanyanga obulungi obuli mu kusonyiwa ne babeera nga mwana wattu basonyiwa kubanga bamusomedde ki Qur'an so okufuga obusungu yemu ku ngeri kati ono agamba boosi we ng'amaze okumusobya n'amugamba nti boosi munnange Allah agamba والقاضمين الغيظ الله قال تنابفق obusungu bwabwe bosi namugamba nti qadamtu ghaidhi nfuzo obusungu bwange obusungu nkoze ntya mbufuze amakuru yali anyize nakakkana namugamba nti ekyokubirira Allah agamba wal afina anin nasi n'abasonyiwa abantu namugamba nti nkusonyiye afautu anka nkusonyiye namugamba ekyokusatu wallahu yuhibbul muhsinin Allah yagala nnyo abantu abakola batya abalongoosa namugamba nti ngenda kulongoosa nnyo gy'oli ngenda kuyisa bulungi bosi n'avaawo mwana wattu nakkakkana n'atereera lwaki bamusomedde Qur'an olwaleero obusungu bw'obufuga otya era emu ku ngeri omuntu gy'okubirizibwa okufuga obusungu bw'onyiiga nga mwana wattu oyimiridde tuula lwaki okkakkane ekirala bw'onyiiga mwana wattu nga woolikyusa ku kifo va w'onyiigidde genda kewala obusungu bukkakkane vanyuma akaseera ojja kutereera bw'onyiiga embeera n'olabanga mwana wattu egaali bagagenda weeyoku ku mazzi onaabe lwaki kubanga shayitaani eno mwana wattu ebeekutembye ebeekulinnye egenda kukozesa ensobi jjukira shayitaani mwana wattu yatondebwa mu muliro nti omuddu ono yenna abanga yenna yenna atuuyane bw'ati atuuyana bwe zikala omulala musanga ennyindo yonna etuuyanye ekwakananga ekanka nti onono
katono katuyanye ennyindo zivuddeko anyiize asunguwadde ebyo byonna obusiraamu buteerawo amakubo beera ng'ofuna wuzu beera ng'osaba Allah subhanahu wa ta'ala omugaa nti a'udhu billahi minash shaitani rrajim Allah wange nkusaba ontaaseesi shaitan kubanga gye butandikira obusungu awwalul ghadab entandikwa y'obusungu mwana wattu bubeera almajnun obeera ogenda kweyisa mu ngeri ya mulalu muntu nga mulalu byokola byonna byo byakira mu kaseera k'obusungu kati ate gye biggwera anadamu kuba kwejjusa kale nakoze byaki senga nalinzeeko ye mukyala anyize ne bbaawe n'akwata TV n'ajaasa ate oluvannyuma lw'akaseera agala kulaba obuzannyo bwabwe ayi TV yennyini yajasizza naga kati kale nayasizza yaki senga nalinzeeko akutte essimu ajasizza oluvannyuma lw'akaseera ate ategedde ekituufu kati ate yejjusa so ekimu ku bikolwa nga bya bbeeyi nga biriko empeera ennene mu maaso ga Allah tugambye nti qadimul ghayb kwe kubeera nti omuntu afuga obusungu bwe faayo obeere ng'ofuga obusungu bwo yadde ng'onyiizibwa yadde nga bangi abakutawaanya naye mu kaseera k'okunyiiga manya biki by'ogenda okuba ng'okola era bagamba nti mu kaseera ng'onyiize tuyambe ofuge ebintu ebyo mu kaseera ng'onyiize tuyambe ofuge emikono gyo n'olulimi kati ebisigadde tebigenda tukosa fuga ebiyungo byo ebiyungo bifuge ofuge mwana wattu n'olulimi lwo oba ennyindo etuuyanye ate tegenda tukosa oba amatu ge gatuuyanye tegenda tukosa naye okubanga onyiiza emikolo nobeera nga togikontrolinze ojja kumaliriza okoze ensobi ennene ekikolwa twakiraba njegadde kubeera nga tukiddamu ekikolwa namba 7 omwalimu yagamba wano naga nti ekimu ku bikolwa nga kine nga kiriko empeera ennene yagamba nti athanau bilkhair au sharri yagamba nti omuntu okubanga asuutiddwa n'ayogerwako ebirungi okwogerako ebirungi oba mwana wattu okwogerako ebibi uliriza kyamutawaana okwogerako ebibi oba kirungi era kiri mu byebbeeyi okwogerako ebiki ebirungi omusajja oyo abadde mukkakkamu abadde wampisa abadde asaala abadde atya Allah abadde omukyalo oyo bambi abadde tagwa swala abadde yeeyisa bulungi wampisa ebyo birina kye bitegeeza mwana wattu ku minzaani mu maaso gaani ga Allah subhanahu wa ta'ala nabbi sallallahu alayhi wasallam lumu baayita ku bafu ba mirundi ebiri bwe bayita ku bafu ab'emirundi ebiri awo omu ne bamwogerako ebirungi ibambi ngera bwe tubeera muntu bw'afa tutandika okwogera awo omusajja bambi abadde tagwa swala bambi abadde afayo ku busiraamu kale yatuyamba n'azimba n'omuzikiti ogwo wayo n'ettaka liri ng'ebirungi bye bakola kibabyogera alayhi salatu wassalaamu bwe yawulira nga bamwogerako bwe batyo n'agamba nti wajabati kikakase kinywedde kinywevu wajabati kikakase ne beeyongerayo ne basanga omulala ne bamwogerako ebibi ng'abantu bamwekokkola bw'okimanyi tuli ku mulembe ng'olwaleero omuntu waafa abantu ne bajaganya wanje abantu ne bajaganya ne bakola embaga oli bw'aba alina nkoko ye n'agisala n'embuzi n'agisa naga nti omulamu tawoneka nayo tukoze eki tukuwonye omulamu tawoneka nalabako omu ku baana aba enforcement abakesisi nga afudde mwana badde bakwata abantu akwata emaali y'omuntu n'agitwala nabo abaliyo abo Allah abasaasire abali wano musabe Allah abakumire emirimu gye mulimu naye ogwo omulimu nagwo muzibu omusajja kubanga bambi omukazi abeera ne kapito wa 3 4 asuubudde enkoko asuubudde obuntu bwabutadde ku kkubo asuubudde obuntu nti busitookisi butambaala bw'atunda ozze obuyodde obututte nkazi wattu mwana wattu mwajja 10 n'agulira abaana ina abaana byalese ewaka mwajja kalwenti subhanallah n'oyola n'okola otya n'otwala ennaku n'ennyiike bambi gy'omulekera mu mutima gwe omuleka yenna yennyamidde abuuza zzaako ki naye nalabako omumu abo abaali bakola bwe batyo ng'afudde ng'abantu bajaganya nti tumuwonya alyose n'afa abadde atuliisa akakanja kati embeera ezo weziri omuddu omu bwe batu bambayisaako ne basanyuka ne baga nti tumuwonye bamwekokkodde era hadithi endala alayhi salatu wassalam yagamba nti omu bamwogerako bwe bati ebirungi n'agamba nti mustarihu minhu yagamba nti mustarihu oyo awummudde ate n'agamba nti owookubiri mustalahu minu yaawummuddwa buwummulwa nemubuuza nti Rasulallah aliwo awummudde ate aliwo awummuddwa n'agamba nti omuntu abadde akola ebirungi ate Allah we bw'afa aba awummudde ebizibu by'edduniya
school fees ate simanya ate buno bwavu ate buno abawummudde buwummuzi naga nti ate omuntu abadde akola ebibi ebyonoono bwafa abawummuddwa edduniya emuwona ebisolo ne bimuwona n'emiti ne gimuwona n'abantu ne bafuna bananywera ku tuzzi olw'obwonoonefu bw'omuddu ono bw'abadde aliko idhan ibadallah tulongoose alayhi salatu wassalam bwannyonnyola ebigambo bye n'agamba nti man athnaytum alayhi khairan yaga nti yenna eyayogeddwako ebirungi omuntu gwe boogeddeko ebirungi yagamba nti wajabat lahu ljanna yaga nti oyo ejjana emaze omukakatako naye baganda bange bye banakwogerako oteekwa okubanga ddala obadde obikola mulimu omuntu afanga ebyokumwogerako tunoonya binoonye ne mugaba bugambi nti naye nabbi yatugamba alayhi salatu wassalam man kana yuminu billah walyaumi alakhiri omuntu akkiriza allah olunaku lw'enkomeero falyakhul khaira aw liyasmut ogere ebirungi oba akole ki asirike ogaa nti katusirike busire tulina kyamwogerako kamuleke mufu yagenzi naye nga buli lwojjukira kyoyinza omwogerako kibi nga badde yeeyisa bubi kati bye banakwogerako ebirungi oteekwa okubanga naawe obadde opatikana naawe oteekwa okubanga obadde obikola saagamba nti man athnaytum alayhi khairan yenna omuntu asuutibwa nangerwako ebirungi yagamba nti wajabat alayhi ljanna ejjana ebeera ekoze etya emukakaseeko ejjana ebeera enywedde mwana wattu ku ye kyava agamba alayhi salatu wassalam n'agamba nti waman athnaytum alayhi sharran ate ayogerwako ebibi gwe boogerako ebibi gwe beekokkola tumuwonye alyose n'afa omulamu tawoneka n'ebirala ne babyogera bwe bityo yagamba alayhi salatu wassalam yagamba nti omuntu oyo wajabat lahu nnaara yagamba nti allah amukakasaako omuki omuliro wajabat lahu nnaar omuliro guba gukoze eki gukakase ku muntu oyo tegeeza nti enneeyisa zaffe tuzirongoose tuba abantu abeeyisa obulungi tuba abantu abakakamu abantu ebanekibulaga baagala abantu abeeyisa obulungi baagala abantu abalina empisa baagala abantu abakakamu tebaagala abantu abayisa bubi bantu babavuma bantu tebababuuza bantu balina emitima emibi emikalubo mwana wattu abantu abo tebaagalibwa alayhi salatu wassalam kyava abagamba nti antum shuhadau llahi fil ard n'abagamba nti abange muli abajulizi ba allah ku dduniya omuntu bino bamwogerako bino bujulizi bwe mumuwaako abadde akola bw'ati kyo nti alayhi salatu wassalam hadithi endala yatugaana okuvuma abafu yagamba nti la tasubbu l amwat temuvuma abaki temuvuma abafu lwaki fa innahum qad afdahu baba bamaze okutuuka ila ma qaddamu eri bebakola batya bebakulembeza okubanga bakola temubavuma mubeerenga mwana wattu mubaleka bebaba bakola bebabanga bulungi gye bali babanga bakola bubi bagenze eri allah subhanahu wa taala alimul ghaibi washahada oyo allah abamanyi abadde amanyi bakola mu kyama era abadde amanyi bakola ne mu lwatu idhan ibadallah tugambye nti ekikolwa namba 77 nga kiriko obulungi era nga mulimu n'okutwekesa omuntu okusuutibwa n'agerwako ebirungi kamu ku bubonero obulaga ky'omuddu oyo andibanga afunye enkomerero ennungi tunula bwali bafe allah bazzaatwala abantu ne bakuluumulukuka okuva ebule n'ebweya nga bagenze mitiyana munda eri kuzika sekankata allah musaasire naye buli kaseera kano bw'omulaba ku ssimu ati bambi seeka waffe allah musaasire n'ataasobola kumutuukira naye aga nti allah amusaasire yayogerwako birungi byabadde atusomesa abadde atujjukiza amakulu ga quran allah ng'amututta yogeddwako birungi nze naawe bagenda twogerako ki nze naawe tugenda kusigala nga bwogerwako ki banaatwekokkola tunaaba tuwummudde oba tunaaba tuwummuddwa idhan ibadallah tubeere mu bantu mwana wattu abalongoosa ekikolwa namba 78 omwalimu yagamba wano naga nti atanafas عن المسلم والتيسير عليه وستره yagamba nti ekimu ku bikolwa yagattawo ebikolwa nga 2-3 ekisooka okumalira omusiraamu obwetaavu bwe ekyokubiri n'okumwanguyiza mu nsonga ze n'ekyokusatu okumubikkirira ekimu ku bikolwa nga biriko empeera nga nnene okwanguyiza omusiraamu n'okumubikkirira wamu n'okumuyambako mu bwetaavu waaba akaluubiriddwa oba waaba azitowereddwa yaleeta hadithi eno nabbi sallallahu alayhi wa alihi wasallam yagamba nti man naffasa
an mu'min kurbatan min qurabi dunya yaganti yenna amalira omukkiriza ekimu ku bizibu by'edduniya munna alina wasikatidde alina mwana wattu ensonga ng'emukutte ennene kizibu aganti nkoze ntya nkole ntya ate ekira baganda bange twegenderezenga nnyo obusimu buno obutukubirwa oba akaama omuddu kasobola okukukuba baganda bange abaalabye bangi era abakulooza nti omusiraamu naleka bambi ye mwangu tajja kunkaluubiriza okuba nti mu nkuyanja y'abantu baalina mu ssimu ye alonzeemu linnya lyo alonzeeyo namba yo nakkubira naga nti sula munnange ekiriwo nfiiriddwa neetaaga emitwalo 2 ngende ewaffe nziike naye mbadde nsaba onnyambe bw'oba ozirina zimpole naazikuwa omuntu oyo bw'obanga olina bambi omwanguyizanga baganda bange teri kiruma nga kusaba muntu n'atakikuwa kusaba muntu kinu n'atakuna kumma wallahi owulira muli ennaku kyolaba nti omu ku baddu omu ku bawalimu bamanyi yagamba nti 3 la tansahum yagamba nti 3 abantu bameka 3 tobeerabiranga abantu 3 tosaana kubeerabira n'agamba nti asooka rajul auqauka fi shidda yagamba nti omuntu akusudde mu mitawaana akusudde mu buzibu tosaana kumwerabira tutwaye kyakulabirako kino kya kinnya senga omuddu akukutte n'akusindika mu kinnya n'ogwe fuuti 7 omuntu oyo bagamba tosaana kumwerabira omujjukiranga obulamu bwo bwonna okitegedde owokubiri n'agamba nti rajulu omuntu ono yaakhudhuka akujje mu kinnya ekyo tosaana kumwerabira akujjeeyo tosaana kukolaki kumwerabira n'owookusatu gwotasaana kwerabira yoyo gwoweereza omukono gwokubidde enduulu bannaye muganda wange nyamba nakuleka n'atwako obutunzi wa gwomanyi oyo naye tosaana kumwerabira bali bameka 3 omuntu akusudde mu buzibu omuntu akujje mu buzibu n'omuntu akulese mu buzibu tosaana kubeerabira abantu abo tosaana kubeerabira wamunnange bantu bavunaanyizibwa wasadde okusula mu kinnya ate ono n'asalawo akulekeyo ng'alina n'obusobozi obukuyamba kitwala omuntu omusanze ku kkuba asikatidde yeetaaga 2,000 atuuke eri ekatooke gy'agenda okusula nga nti wange empaayo 2 zintuuse nekirala bali batugamba ne waba omuntu bw'ati akulimba omuwa kuba bannange gwenga gwe wennyini ogamba kubanze mu bintu ebinkaluubirira kwe kuba omuntu akama nti wange enjala ennuma mpaayo omutwalo kikaluba era osobola okubeerawo enjala neekuluma noddeeno nodde nga toyogedde oluusi omuntu omugamba nti mpaayo 3 erwale muganda ebiganye naye omuddu waaviirayo nagamba nti muganda wange enjala ennuma n'akigamba ekyo kyokka ku buvumu bwakozesezza please bwobanga olina obusobozi kolaki muwe muyambe tomukaluubiriza bwobanga olina obusobozi muyambe alayhi salatu wasalaamu agambye nti man nafasa an mu'min kurbatan min kurabi dunya nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawmi alqiyama yaganti omuntu yenna bw'ayamba munne ku bizibu by'edduniya ku mitawaana gy'edduniya gy'aba ayitamu n'amuyamba agamba nti naye Allah ajja kuyamba ku bizibu oba ekimu ku bizibu byaki by'enkomerero baganda bange enkomerero si nnyangu enkomerero tegenda kuba nnyangu kati ojja kuba weetaagawe out naawe ojja kuba weetaaga okuyambibwa saate era ne mu dduniya bwe tufaanagana Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba nti watilka al ayyam nudaawiluha baina nnaasi edduniya eno tugimanye olwaleero ali mu ssanyu ali mu mbeera ennungi enkeera yagenda okukaaba ate abadde akaaba Allah n'abikyusa n'omusanga nga yali mu ssanyu ng'ate yalina nga gw'oli bwetaavu naye nga wagana omuyamba olowooza ye anaakuyisa atya kama tadiinu tudaanu nga bw'oyisa bano nabo bagenda okukuyisa wa kama ta'malu tujiza era nga bw'okola bw'ojja okusasulwa bantu basasula naga nti nange yakinkola naye kamuleke tuba ku muzikiti wano ng'omusiraamu abasiraamu bajja ne bafuna ebizibu eby'enjawulo oba omusiraamu n'afiirwa naga ne baziika noono n'afa ne bagenda ne baziika naye ne babaamu omusiraamu nti gundi oyo ye taziika eva yeefuula bize ku bizinensi ze ne katumulinde ne bakuteega naawe n'ofiirwa ne bagaana tetujja kgenda tembuli abagita ku bagagga abagagga tebagula kikomera kyabwe ssebo eva gwe babeera eyo abantu ne ku kyalo ne bafuna ebizibu taagala kumanya abayisaako motoka n'abakuba enfufu n'agenda naye nti okay tumuleke munnaffe nga lumu bafiirwa omugagga afiirwa ne bwagula ekikomera ne bwafumba ennyama n'ente abantu basalaga tetujja kubirya yamanyi bidibe ne bidiba
sajja bakimukolako omugaga n'afukamira n'avuga nti banna embeegayiridde please amusoli munsonyiwe sikyaddamu kweyisa bwentyo saate omuntu oba yeyisa bulungi bw'okiba nti abagagga nga beeyisa bulungi ku kyalo emmotoka yaffe yiye etuuse bagitayaabo niwakyeyisa bulungi omugagga waffe ku kyalo tebalina tabbu yonna ne bwe ziba nte zaabwe nga ziri tezikoze bamuga nti ente zaffe baziyita zaabwe lwaki kuba ono yeeyisa bulungi naye okubanga weeyisa bubi abantu bafuna obwetaavu bwe tosobola kuyambako bwe eva obaleka baganda bange ennaku zino bwe zikyuka bwesyo mu dduniya eno edduniya leero aseka enkyabeera mu nnaku alina essanyu lyenkyakaaba so idhan ibadallah abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala ekimu ku bikolwa nga bya bbeeyi ye muntu okubeera ng'amalira ki banne ebyetaavu bwabwe yagamba hadithi ng'ekyeyongerayo n'agamba nti waman yassala ala mu'sir yassala Allahu alayhi fi dunya wal akhirah n'omuntu yenna ayanguyiza munne amwanguyiza muntu akalubiziddwa azitowereddwa n'omwanguyiza yassala Allahu alayhi naye Allah subhanahu wa ta'ala amwanguyiza fi dunya mulamu obw'edduna obw'enkomerero oyinza okulaba mwana batusaizinga eno oba omukadde bambi ali kukubagala kusala kubo goti muvubuka oluusi ne bo wanikana musimuko n'oyitawo n'osala naye ono bambi alindemu bateziggwayo mukwate ku mukono musaze oluguudo ekyo kya bbeeyi kirimu empeera kikaluba ekyo kizibu nnyo mukwate ku mukono omusaze oyinza osanga mukadde bambi asitudde ebidomo by'amazzi bibiri bimumenya oli muvubuka olinamu ku maanyi kola kimuyambe nga nti jjajja leeta mukadde leeta nkukwatireko musitulireko ezo empeera nnene ziri awo olaba nabiyullahi Musa alayhi salatu wassalamu mu kaseera nga adduse kubanga olw'emuddo yajja n'amukuba akati ati owange nno gempulidde muno bakuyigga baagala kutuusaako bulabi wandibadde ovaawo naga nti nkoze ntya nadduka kati bwe yadduka n'ava gye yali awangaalira gye yatuuka ali ku luzzi atuuse ku luzzi awummuddemu ali aho atudde n'alengera abaana bawala bameka babiri tadudaani baliyo bambi basobedde batunula nga babutaabutana waliwo abasajja ab'ekiwago bo tebasobola kunywesa nsolo era nababuuza nti abange ma khatubukuma obuzibu bwammwe ki nga ndabamu wano ne bamugamba nti qalata la nasqi tetusobola kubeera nga tunywesa nsolo zino waliwo ekibaza baana abawala bano besamudensa tebasobola kwenyiga mu basajja bakuba olwaleero abawala bannaku zino bo tobamumiza ebyo oba basajja nabo banyiga emibiri gyabwe naye bo bano beteekamu ensa n'okutya Allah subhanahu wa ta'ala baleme kwewoganya mu baki mwana watto mu basajja ekirala ne baga nti wa abuna shaykhun kabir ale ne kitaffe musajja mukulu mukadde kati tulina okulinda bano nabiyullahi Musa alayhi salam yalina ku maanyi n'ateekawo amaanyi g'ekiwago n'agenda n'abagirawo ejjinja n'amala okugyawo ejjinja n'abanyweseza ki ensolo zaabwe ate bw'amala okubanyweseza ensolo okumanya ekikola kino yakikola anoonya Allah kumusiima teyabanyegako yadde awo nno waliwo ekyokuyiga nawo senga omukyala akujjira oba omwana muwala n'omulaba ayinza okuba muto asikiriza wandibadde omuga nti waakanamba kesimu kanekerewa owange nange ndabaamu tomutunuza mu nsonga zo please muyambe omwana omuyamba kolaki genda muleka atambula agende kubanga nabiyullahi Musa ne bwe yakola bwe yamala okubayamba Allah yagamba nti thumma tawalla ila dhilli n'agenda wali mu muti n'eyetuulira n'atuula bwe yatuula yasoma edduwa nga amaze okukola omulimu guno n'agamba nti rabbi lima anzalta ilayya min khairin faqir yagamba nti Allah nze gwolaba wano konna kw'obumpadde ndi mwetaavu ndi mu bantu abeetaavu kuba yali mwetaavu adduse talina waasula talina waakubeera bwe maliriza obbayamba Allah asasula yenna ayanguyiza omwetaavu naye Allah amwanguyiza aba akyatudde mu kasiikiriza awo muti atudde Allah yagamba nti thumma omu n'akomawo omukyala omu ku baana abawala ababiri n'akomawo yagamba nti tamshi ng'atambula n'atuuka ewali nabiyullahi Musa n'amugamba nti inna abi owange ekinkomezaawo taata wange akuyita taata akola ki akuyita lwaki akuyita liyajeziyaka ajara ma saqaita lana akusasula empeera yekyo twatuyambyeko n'otunyweseza ensolo zaffe olaba teyabatunuza mu nsonga zonna yabayamba ne Allah olw'okuba musasuzi era Allah yabakaka ne bakola ki omu nadda bwe baatuuka eri kitabu ababuuza olwamukoze mutya nga mwanguye nga nti wali tusanzeyo omuvubuka n'atuyambako nga mugende muyita asaano era abaana bamugana muga taata musasule asaana okusasulwa
olaba Nabiyullahi Musa n'afuna wabeera ate n'afuna n'omukyala waba yatuuka eri ewaali taata w'abaana abo yatuukayo taata w'abaana n'amugamba nti owange nno ekikumpisiza njagala kukusasula njagala ekisooka kuwa ku muwala wange omwokole ki omuwase naye era nawaliwo ekirala ekyokuyiga yamuterawo akokokkulizo ekiraga nti omukyala taba wabwereere bweyamugamba nti ngenda kukuwa omwana wange omu naye ala anta ajurani thamaniya hijaji kati nogenda kukola wano ekipakasa oweereze wano kuba ku maanyi ge baŋŋambye gw'olina wano ndabanga ojja kusobola okupakasa ogenda kukola ekipakasi wano okumala emyaka 8 fa in atmamta 10 bwojjuze 10 fa min indika kijja kuva gy'oli afunye omukyala afunye n'omulimu afunye ne wabeera bwatyo Allah subhanahu wa ta'ala naye nga kivudde mu kuyamba yayamba ate nga tasuubirayo anything in return nti alina kyasuubira ekigenda okudda ne Allah n'amuleetera ebibala ebyo yabifuna ku duniya naye ku nkoma ebikola ki alina empeera zennene ezimulindiridde okumuweebwa olw'omulimu ogwo gwe yakola so yenna ayanguyiza omuntu abadde akaluubiziddwa omuwalimu aleesa hadithi eno nga nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba yasala Allahu alayhi fi dunya wal akhirah naye Allah amugondeza naye Allah amwanguza mulamu obwaki obw'edduniya n'obw'enkomerero waliwo omulala oyinza okuba ali mu bizinesi akola esikatidde bizinesi egaani Ngati muganda jale mitwalo 10 kuongeramu bobanga ozira zimuwe nawe Allah ajja kutera omukisa byokola omulala ayinza okuba mwannyoko subhanallah ate okuyamba oluganda kigenda wala baganda bange oluganda oba ofunamu emirundi ebiri esooka oyunza oluganda ekyokubiri omusadde akidde empeere zonna n'ozifuna ne baganda bafaali eyo kazi watwatunda obunyanya buganye kuta emitwalo abiri nti ai Allah emitwalo abiri kange muganda wange ono ayongere mu business adhan inshallah faddal yazina oyinza okumwadde 15 oguza kasoli wa 10 ogambe nti balance mutereke oba omwanguyiriza era omutadde nesalu ati kyankoledde kya bbeeyi anoonya kasoli abamu abaana bemulaba babagamba todde wakanga taweddeemu abazadde babagamba bami mukazi wattu akaana kato katambudde n'ekibbo kya kasoli akizze n'akizeeri aga neetaaga siyinza kudda wakanga sinnamumalamu bamba mwadde entangawuza azitambuza oba nnyanya ali mu kuzitembeeya kati omwana omwaka mutwalo bambi atanoonya chenja dde nadde bw'obanga osobodde mu ngeri ya kumusaddaakira na kumwanguyiza nga nti please keep the balance kolaki muleke mutereke kumwanguyiriza olabanga azitowereddwa akalubiziddwa lwaki temwanguyirizaako alayhi salatu wassalamu yatugiriza ebyokutunda n'okugula yagamba nti rahimallahu muri Allah asaasire omuntu yenna yagamba nti samhan idha ishtara asaasira bw'abanga yatunda babanga atunda oba bw'abanga agula n'asaasira butuufu tonyigiriza nnyo ate gw'ogulako ate naawe atunda tonyigiriza nnyo gw'oguza kigenze wala bw'oba olabanga olina k'olyako alhamdulillah kkiriza olyekaako omuntu ono omuleka omwanguyize ne tomunyigiriza nnyo ate naawe agula leka kunyigiriza nnyo ono atuuke n'okubanga ne kapito yennyini gwe yaguza ekintu matavaayo leka kumunyigiriza nnyo beera wakisa naam ne bwekyasobodde muntu kumwongeramu ng'omwongeddemu bwongezi naga nti ekintu kya 15 nira omuwa mutwalo anti Allah akutere mubaraka tiwali mutawaana yemukungula esinga okubanga nnungi naam okitegedde nesiga olw'olumu okikolangako yemukungula ennungi ekwizibwa obusiraamu muntu n'omugulako ekintu abadde akitunda 15 n'omwana muto nti zireke ezisigadde afuna essanyu oluusi wa boda bambi akuvuza olugendo mutuufu n'olaba tutera okugenda mu kyalo eyo boda negamba nti wa 15 naye boda y'omukyalo wegambira nti 15
abagenda mugenda kutolontoka ne wano tunulira mu kibuga bakujja wali Kawempe bakutwala mu tawuni mu kasanvu 15 kati bakutwala mu kyalo sebo musajja naavuga ne muli nnyo obusozi naavuga bw'otuuka eyo ng'olina mu kasente mwongere mukko mu ngeri ya kumusiima tewali mutawaana mu ngeri nutekakibwa muzigagada atenza akasente kange mwana wattu bubanga Allah akuwadde olumu okolanga ki naawe omwanguyiriza naawe Allah ajja kwanguza wakati ng'ofunye okukalubizibwa ofunye okuzitoowererwa naawe Allah ajja kukola ki kwanguyiriza na kino kigwa mu kwanguyiriza hadithi eno egaziwa tubeera mu zitakisi oba baasi kazi watu oluusi oba musaabaze omwo sente ziganye oluusi yawulidde endala naye alina ndala ne bakondakita bakambwe ne bwe ziba siringi 5 muba mu kyalo masakana yatugenda kukuzzaayo totusumbuwa tulina otwongera ebbiri zaffe bbiri zibalwanya naye ng'ozirinamu omusiramu naawe otudde mu mmotoka 2,000 zikaalubya abantu kumuga nti akondakita zireke ngenda zikuwa ozikwate muzuga nti zirizo zireke olutalo oluzikizi mukazi watu naye afuna emirembe era gyagenda akusabira birungi byereere era mukwano gwange omu yaŋŋamba nti yali mu takisi emu olutalo ne lutandikira bwe lutyo naye abamu bonna bamugamba ffe tubadde tulinda kulaba musiraamu ki kyogenda kukola naffe tulinze gwe twesiga bonna bakimanyi nti abasiraamu bakola ki bayamba kati oba oyiyo obuyinja okusirika bali mu takisi beesika siringi 5 10 olusobola lukwate lubawe embeera ekole ki edde mu nteeko so waman yassara ala mu'sir yenna yanguyiriza akalubiziddwa azitowereddwa yassara Allahu alayhi fi dunya wal akhirah naye Allah subhanahu wa ta'ala akola ki naye Allah amwanguyiriza mulamu obw'edduniya n'obulamu obwaki obw'enkomerero dakika nga ziggwayo tumaleyo hadithi yagamba alayhi salatu wassalamu ekyokubiri naga nti waman satara musliman yagana yenna abikkirira musiraamu munne waman satara musliman na yenna abikkirira musiraamu munne kyebayita assatiru okubikkirira kyebayita okubikkirira ikhfa'u al-aibu wa adamu al-ikhshafuhu kwe kubeera nti mwana wattu obikkirira akamogo n'ensobi gy'otegedde ku munno n'olema okuba ng'ogenda okola otya ogenda ifshahu ogenda ogisaasaanya oyo gw'olaba ali bw'ati ne bw'ati gw'olaba oyo ali nedda akamogo kano kabikkirira n'olema okukagamba abaki abalala wabula tekitegeeza nti omuwabula ate mu mpabula esinga okuba nga nnungi tegerekese leka kugera munno ng'ali mu bantu nojja n'omulabisa ng'enjogera yammwe olwaleero kumulabisa oga nti gwe naawe gwoyogera kigundi nga njuliza kusanze mu bbaala wali tagenda naye kenyini ajja kunoonyayo kyakuteeka kwagera nti gwe tokola bw'oti gw'oŋŋambye kino naawe okola bw'oti lwaki olemeddwa okumanya butya bw'olina okumuwabula kakye bayita okubikkirira tekitegeeza nti kusirika ku nsobi ya muntu oleme kugimugambako nedda wabula osobola okusirika n'omuwabula mu mpabula esinga nga muli babiri oluusi omuyise namu wooteeri agaa nti batya okukyemisana wano ne mulya nosoga ndi muganda wange waliwo akasonga njegadde tukwogereko nga tuli bameka tuli babiri akasonga kano omusiraamu takikola omuntu oyo aba akuzizza ebbali mu butuufu aba akuwadde ekitiibwa kyakubira olaba nti ddala akulumirirwa ayagala otereeze okusinga ono agambirako mu lwatu awoza nti era ajja mugamba nedda okubikkirira kati alayhi salatu wassalaamu agamba nti waman satara muslima naye naabikkirira musiraamu munne n'omubikkirira yagamba alayhi salatu wassalaamu agamba sallallahu alayhi wasallama yagamba nti satarahu Allahu fi dunya wal akhirah nawe Allah akola atya akubikkirira ku dunia ne ku nkomerero kubanga gwe kennyini agaana okubikkirira banno naawe toteredde toli safe kullu bani adamu khata buli mwanadamu musobya lwakuba nti gwe tebannakugwamu kutegeera kati oyinza okwefuula nti anze masha Allah nze ate obusamu kitugaana gwe okwefuula nti oli perfect teri ali perfect fenna tusobya tuyina ensobi omuntu ono funa engeri gy'okola otya gy'omukwata mu nkwata ennungi atereeze abantu bagamba nti olaba buli lw'osonga olugalo luno mu munno engalo ennyingi zisonga mwami zisigala zisonze muggwe gwegaokola bwoti ennyingi zidda gy'oli ekiraga nti gwamusinga obubi osegedde gwoga nti gwokola bwoti zino zonna zigala naye ate gwe mu by'okusinga olwo kuba ennyingi zonna zisonze mwani muggwe okategedde so okubikkirira bannaffe
alayhi salatu wassalam bwe yagamba alayhi salatu wassalam yalinga bajja ne bamutegeeza n'amanya oluusi ensonga ku basahaba be n'agala kubawabula naye teyayogeranga mannya gaabwe yajjanga n'agamba ma baalu nnaasi bantu bakikula ki yakuluna kadha wa kadha aboogera bwe bati ne bwe bati tekitegeeza nti yetabamanyi yali abategedde amannya gaabwe ng'asobola okugamba nti gwe lwaki sula okola kino gwe lwaki okola bwoti naye nga tagoogera bw'atyo wabula ng'abuuza bubuuza bantu bangeri ki abayinza okukola bwe bati ne bwe bati ng'ababikkira ebyo byonna abikolanga sitratan alaihim kubanga akola ki ababikkirira waman satara muslima naye naabikkirira musiraamu munne Allah amubikkira ku dduniya ne kuki ne ku nkomerero waliwo hadithi endala alayhi salatu wasallam nti abange wala tatabba'u awratul muslimina bannange temulondoola bumogo bwa bannammwe yenna bulondoola naawe Allah ajja kukulaalasa naawe Allah ajja kukulabisa ng'enjogera y'ennaku zino naye ogenda olinnya kagera ogundi akola kyawe namulabe si oyo ye kandabire ddala n'otuma n'omuntu olira atuka n'okusasula munno omutwalo ogulaba guno mundabire kyakola mundabire mukette subhanallah omukube n'ekifaananyi nga ali awo ebyo byonna buli bw'obikola ogenda kuweza naawe babikoze nga bw'obikoze nawe bajja kubikola so tolondola bumogo bw'abantu kuba naawe toli perfect naawe toteredde so mukkirize darusu yaffe y'olwali tugikomyawo ku kigambye nti namba 7 omwalimu agambye nti tanafis anil muslim wa taysir alayhi wa satrihi kwe kubeera nga twanguyiza omusiraamu oba omumalira ekyetaago kye wamu n'okwanguyiza oyo azitowereddwa akalubiziddwa n'okubeera nga tubikkirira abasiraamu bannaffe waman satara muslima yenna abikkirira omusiraamu bulamu obw'edduniya buno satarahu llahu fi dduniya wal akhira naye Allah subhanahu wa ta'ala akola ki amubikkirira n'ekirala bwe tugamba kubikkirira bannaffe naffe kenyini twebikkirire naffe kenyini twebikkirire bagambye weebikkirire otegeeza nti nga bw'olagirwa obikkirire abalala ate gwe kenyini olina okwetandikirako okole ki weebikkirire kati subhanallah osanga omuvubuka yabadde mu bwenzi ekiro kati ate Allah amubikkidde bukedde ku makyali mu kwenyumya hanze golaba mwana nafunye ekiro ekirungi ekyo kyankoleddeho kyampoomedde subhanallah naye nga byanyumya kyonoono olwedde bagambye obikkiraba ate atokedde ku makya gwokoze otya wewe tanti abo batagenda kusonyiyibwa alayhi salatu wasallam yagamba nti kullu ummati muafa bantu b'ekibiina kyange bonna bakusonyiyibwa illa almujahirat okujjako abakola batya abeera alaasa Allah bukedde ku makya kubikkiridde oliko ekibiko kya Allah ate okyejjako gundi nze era nzikulabe kati n'otuuka oluusi balabawo omukyala ng'ayitaawo olinaga nti ogola temuli nabadde mmanyi mulimu temuli ati temuli takaluba bwefunayo emitwalo 2 kiba kiwedde subhanallah olwedde wakoze zambi ate okedde ku makya oli mu kwenyumya oli mu kweraalaasa so nga bw'olagirwa okubikkirira abalala naawe kenyini kola ki weebikkirire gwe kenyini weetandikireko obeere nga weebikkirira wallahu a'la wa alam kubajjukiza enkya lwakuna mufa abeera alina obusobozi obusiibako ate ekyokubiri ennaku enjeru era lweziggwako kitegeeza nti osobola okusiiba n'enniya ya mirundi 2 n'ofuna empeera